Dduwa ya Muzaata esomeddwa wakati mu Byokwerinda. Dduwa ya Sheikh Muzaata yasomeddwa wakati mu byokwerinda eby'amaanyi olw'obutakkaanya obuli mu famire. Kyokka ab'ekibuli abasinga ne bamaseeka mikwano gya Muzaata tebeetabye ku dduwa eno eyategekeddwa nnamwandu Kluthumu Nabunya ku Lwomukaaga mu maka ga Muzaata e Kawempe mu Keeti Falaawo. Akulira ba Imam mu Kampala Sheikh Saidi Kasawuli amyuka akulira bannakyewa ekibuli baabaddewo. Abasirikale abasiddwa okwetooloola ekifo okunyweza ebyokwerinda Muzaata yafa Desemba 2020. Kyokka wabaddeho okusika omugwa okw'amaanyi mu famire ku nkwata y'ebintu by'omugenzi. Omwezi oguwedde akola ku nsonga z'abafu, Administrator General yalagidde Kluthumu adde mu maka alabirire omwana Assessa ow'emyaka 12. Bino okubaawo ng'eyali muka Muzaata Amina Buligita alumiriza ng'enju bw'eri eyiye kubanga ye yawaayo ssente okugizimba mu kiseera nga bakyakwatagana ne Muzaata. Kluthumu yeebazizza abazze ku Dduwa ng'agamba obunkenke bubadde bungi, mbadde simanyi nti munajja mu bungi, bannange mwebale kwagala Muzaata. Ku by'abamaseeka b'ekibuli obutabaawo, Kluthumu yagambye nti tebaasobodde kyokka baamuwadde obuyambi okutambuza omukolo era baabadde wamu mu mwoyo. Dduwa yakulembeddwa Sheikh Ahmed Tiibya omukulu w'ettwale lya Kyaddondo. Yayogedde ku mbeera eri mu famire ya Muzaata n'akuutira abantu obutamalibwamu bintu bya nsi kubanga bye balwanira nabo bajja kubireka. Sheikh Burhum Sserunjogi ow'e Katuumu Butuntumula e Luweero yasabye abasiraamu okuba n'emmizi ku bintu byabwe bayige okubyemalira. Ensonga z'emmaali y'obusiraamu mukomye okulowooza nti pulezidenti yalina okuzigonjoola. Idi Amin bw'aba yakikola mu nsobi, temulowooza nti n'abalala bajja kukola bwe batyo. Sserunjogi bw'atyo bwe yategeezezza abasiraamu ababadde mu Dduwa ya Sheikh Muzaata. Yabadde ayogera ku ttaka ly'amasomero g'obusiraamu agaliko enkaayana. Idi Amin n'ayingira ku nsonga okutabaganya ebiwayi by'obusiraamu ebyali bikyakaayana. Ku nsonga z'amaka ga Muzaata yagambye nti waliwo Uganda Muslim Supreme Council etwala abasiraamu naye waggulu waayo waliyo gavumenti, n'ategeeza nti gavumenti yeeruŋŋamya buli nsonga. N'asiima minisita w'abavubuka n'abaana Honorable Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi okuyingira mu nsonga za Muzaata n'azza Kluthumu ne mutabani we Assessa mu maka ga Muzaata. Yasabye Kluthumu obutaanukula muntu yenna amwogerako ku nsonga za Muzaata, n'asaba ne Sulaiman Mwonge eyali ddereeva wa Muzaata obutaddamu kuteeka nsonga za Muzaata ku mikutu gya social media. Mwonge tukyakwetaaga mu maka ga Muzaata, oli mwana ate wabeera ne Muzaata ebbanga ddene. Bwe tuba tulina ebyama bya Muzaata bye twagala gwe twebuuzaako, tukyakwetaaga era bw'atyo bwe yamutegeezeza, naye ng'ekyokupostinga ebintu ku social media n'akigaana. Ku kiraamo kya Muzaata yagambye nti kiteekeddwa kubeera kyakyama ekimanyibwa abafamire bokka bwe babaawo ensonga ezitateredde ku kiraamo basobola okutuula nga famire ne bazitereeza. Kluthumu yasabye mutabani we Assessa n'asoma omulyango gwa Quran. Kluthumu yeebazizza abamugambye okutegeka edduwa n'abagyetabyeko wakati mu kutiisibwatiisibwa. Mukulikeeyo nnyo abasasi baffe. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة.
مزاتة اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه برحمتك الأمن. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا. نسألك حسن المعاملة وحسن الأولاد وحسن الذرية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر. وصلى على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين. واجتماع الله تكراجا لنا تتبع الجنة. الله سبحانه وتعالى تكراجا لنا تقول مجرى الشيخ له مزاتا بالتين. الله سوى بيريه ومستنى ويا مصطفى. Bakasana kyali kitonde bajja kugwe Allah subhanahu wa ta'ala kusaba osonyi wa Sheikh Muzaata batte wakitiibwa tutudde wano ku lulwo nga tuli mukiyitibwe Dduwa naye ng'Edduwa yakukusayira muganda wa tukulajanira olw'obulungi bw'Edduwa eno Allah tusonyiwe tumalire ebyetaago byaffe ya Rabbi tuwe obulamu obulungi Allah tuwe obulamu obulungi Allah tukwegayirira otukumbire famire zaffe tukumbire ezzadde lyaffe oluvannyuma lw'okutujja mu nsi Allah tukulajanira tubeere nga famire zaffe zisigala bumu Allah tukulajanira mu Dduwa eno famire ya Sheikh Muzaata batte Allah tukulajanira olw'okubanga tutudde wano nga tukulajanira ebeere bumu ya Rabbul Alamin. Allah emabega wabanga waliyo abatali balungi Allah subhanahu wa ta'ala bajjeemu tukakasa Allah nga tutudde wano ekituleese wano kulajanira tetulina nsonga etuleese wano wallahi kulajanira osonyiwe Sheikh Muzaata batte byonna omutima gwaffe gwe tujjiddemu ebirowoozo bye tulina Allah subhanahu wa ta'ala musonyiye Edduwa zonna ezinaaba zikoleddwa zakusabira Muzaata batte Allah tusaba obeere ng'ozaanukula wasalla ala sayidina Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Subhana rabbika rabbil izzati يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Abantu bamwagala era bamukiririzaamu yensonga lwaki abantu basazeewo babiri nga bajja mubeera ekwanagana bweti bajulire omukolo guno ate bongera okwegayirira wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'asaasira omwoyo gw'omugenzi Sheikh Muzaata batte. Tweyanzizanyo tweyanzeege era nga mukadde waffe Sheikh Tibya nga yatwala omukulu w'ettwale y'Ekyaddondo yatukulembedde mu Dduwa eno n'okubeera ng'ate awunda ekidaala kino n'ebigambo ebisinga okubeera ebirungi. Nja kubeera nga nkoona ku mannya g'abakadde baffe abatweyunzeeko ku mukolo guno naye nga sinnabakoonako nja kutako n'agamba famablagu lilmu fihi annahu basharu ya Allah annahu kullihimi sallallahu alayhi famablagu lilmu fihi annahu basharu ya Allah annahu خير خلق الله كلهم صلى الله عليه. هذا يتيم فقير زانه شرف يا الله من أجله تكرم الأيتام والفقراء يا الله لم يخلق الخلق لا جن ولا بشر صلى الله عليه.